Idamale. Idamale. Mtufu bichipuli. Shina bichipuli si bitu. Kati yakisitubulira alukolera atya? Nze namusindikira message nangamba agenda kubinkolera yansaba emitwalo 45 ne mugamba sirina sente. Nangamba olina sente muka ne mugamba alinamu emitwalo 15. Nangamba okay obanga olinamu 15 nabanga alinga abivuddeko. Ne wayitawo ennaku 2 naddamu nankubira esimu nangamba tukole. Nangamba at first nangamba okutandika okukola nemusindikira information yange nkwatako olwamala omusindikira information nkwatako nangamba then okutandika okukola omulimu soko sindika ebitwalo 7 kitundu. Nensindikako emitwalo 7 n'ekitundu ku namba ye MTN. Awo then natandika process kati ebyali biwedde nankubira esimu nangamba ebintu byo bikoze ki biwedde kati wereza balance wange. Nenyonya balance esere nalinga sina musende nenyonya nefuna mukwano gwange yampola. Nemala emitwalo 7 kitundu nemuweereza nangamba kati funayo sente za transport ezigenda obireta ku bus. Kati oli Chakula banka chikufuna ebintu ngabikoze. Mbe kwange yali ampadde ennaku 3 naye nze nalwawo ko lwakuba sayi sinaki ebintu ali mu week nga namba. Kakati gwe muku Papula ebikufuula okusomesa. Mu nyumba nga sibye kakasa nange. Ngamba kabibeera omunze nenzirayo nefunawo omulimu gw'okuyambako mukwano gwange kusowa netandika okukola kusowa wembadde nkola era sibibwa bino sibikozesangako wantu wonna nti mbitwala kusomera okufunako omulimu. Gundi yange ya senior 4 nga student owa senior 4 nengamba nti badde nsaba somesengako waneeno anjagala kufuna sente zinzayo okugenda osoma kosi yaki by'obusomesa. Eno yatisi tegatanga mu bino nanka ebyo byekutunda ebibuuzo nabyegase mu weeks 2 emabega group ezo nazingidde mu group weeks 2 emabega. Kati biri eri wena oli kanse yankubira ne mugamba nti maze emyaka 7 ekyo nakikozesa nakatego nga nange njagala ki sente lulimi lwa business nga ona convincing omuntu akkirize akwesiga akuweki sente. kati kubanga yasooka nangamba ayagala seti yaki yabibuuzo ebya PLE ne mugamba ngenda kufuna nangamba seti ebeera mu paper mmeka ne mugamba zibeera mu 4. wali ogenda kubijja naye nga sibirina nange kweyiyanga omuntu nga kumukonvisinga bukonvisinzi kubanga zinaligwe nali ndabirako mu WhatsApp group yali atekayo naye nga wabitekayo no bidownloading nga tebibeera mu ki ebiraga password ate nga nange password naye sijirina. Mwanje Enoka. Kati bani abali mu group eya ababitunda mu group ya Mwanje Enoka. Bumuyina ku platform ababitunda. Nze nali nemanyiko nganze eyali agent woli ne Mwanje Enoka gwe mmanyi kubanga ye mu group ye eka go bidownloadinga no bitwala mu group endala no bitambuza kati nofuna bakiraya. Na soko nsobo kwetondera abafande bonna bemalidde ebiseera nti ndi sorry gye bali nsaba kunsonyiwa bansonyiwe nensaba n'ekitongole kya INEB kinsonyiwe siriddamu sikyaddamu n'aba trading ebigezo I'm coming for you Enoka trading ebigezo ne mbeerayo omulala yeeyita Florence nawe trading ebigezo Iburake nawe mwoli omwo naye mbagamba kino nze ndiredde okuyambako ekitongole abatukwate naaba abasomesa abebuzaabuzamu bafuna tujja banoonyayo abagala okufera abantu nja kuyambako UNEB oba munzite naye nze ndimweteefuteefu abakola ogwo omulimu oba banoonya kunzita banoonya okunzita naye nze ndimweteefuteefu okuyambako ekitongole kibakwate. Bino byogera siritidde ndimwekakafu sitamiira sinywa. Nsokera ddala ekyo netondera ddala emirundi okuviira ddala ku mutima gwange nga nsaba ekitongole director wakyo ministry
nsaba bansonyiwe. Okay. Tatikamu. Bwe bakutte kasale bwe bandina. Ate osobola kuddamu okufera nga mukama wo, osobola ofera mukama wo. Tosobola mufera. Naye wali okisumira ne bayinza okukwata. Nze nali manyi bino bya online teri asobola nakunnoonyerezaako. Kati kiki ky'oyogera nga bamaze kukwata? Sayino kyenjogera? Nsaba kisonyiwa. Kale neetonda bwetonzi kubanga kati Obadde omanyi nti oli ku online tosoboka, si bwe kiri? kyembadde nsuubira. Tebasobola kukwata. Naye bakunoonyeza ne bakukwata. Ne bankwata. Kiki ky'obuulira eggwanga? Kyengamba eggwanga? Ine buteina security. Bino ebintu. Tero biveemu kubanga yakwalula weebikusiirirako. Olivaayo ng'olajja. Naye mubiveemu. Soko tubuulire baako. Gyenkolera ku sitoowa. Asajja ne bajjaawo bambadde leeya. Kangamba jangu tugende. Tulina bye twagala okubuuzaako kati. Ne tugenda. Ngenda otuukeyo nga omusajja gamba nze Augustine njagala ssente zange. Namanyirawo ndikaweddemu. Ate Kamuli district. Jinja district. Nyegera. Zone. Kyetwesaga mwali kuba. Iwe. Allo. Kati nze balemu idinga musomesa kumala omwaka ogwo gwonna aye n'essomero lyasomesaako mayitiridde bulungi kuba mbairemu idinga mwana wa wano waka nga tidino kimufaako ino nga onaabona abaana nti abajje beyiye ku musomesa onatandikira omubona naye nga tidi bimufaako ino kiri awo ogwo yagumala kuba musomesa Oguwedde. Kati abona nga tikamubona wano eno ndowooza myezi ng'esatu nga tikamubona wano wabeera zenga ndi nti nakandi musomesa nga tidi tusuubira kati obadde bw'olabanga yagikukolera otuuka kusoma ngaokozesa ng'onoonya emirimu tusuubira University ready to be examination okusiriku naye nakuwa eno yo enkalakalire etalina tabu kati ebijingirire bye bino bye bijingirire kati era obadde osuubira kugenda onoonya omulimu Yangamba abeera kibuga. Is it shame? byonna bino bijja kubiri safe bwe kino ntegenda kuwandiika zenzigyewa abeere neyiyo era ngenda gyewandiisika wansi nti nayo dokimentiyo kuba nti eno erisiivu eno certificate wagisomerera nogikolerera bino byewajingirira ng'oyagala kubeera musomesa kulaga nti oli musomesa
Andaleko msabu nani. Nze ekintu kyebogerako nali ku social media ku WhatsApp nenyingira mu group ebo sinza nayo nensangayo musajja omu n'angamba asobola okufuna ebintu byamufunira maki bakasitoma kati awo wewaavira Abantu tasempala Ramazani nga ndi mutuuze ku Munyagera zone era nze chairman wa Munyagera zone tufunye mu obuzibu obw'abavuka abenda okubita obw'omudinisa bafuna ebiwandiiko nga tebabisomereire. Wano waliwo omuvuka yafuna ebiwandiiko okuva Ekyambogo University bamuwa grade ku y'obusomesa. Aye kyeinamiiza ino okujja okola wati nga kabiri ali kuyiba ebibuuzo buno bwe beeta obusasi okubugabira abaana nga n'ebibuuzo bikaali kutandika kukolebwa. Aye ali anagemereddwa twatankuula ebintu bye mu keesi twafuna ebiwandiiko ebitali bituufu ebijingirire era yasomera ku matuumu esi omuvuka oyo abaire wasonga. Kale n'olwekyo poliisi tumaze okwaza poliisi era bagiire nayo aje abakobere ani abawa obusasi. Kale obubaka bwempa abavuka musome busome muve ku by'okuyibira ebibuuzo muve ku kusoma. Aye nga kino ekiriwo olwaleero luno mwerosi yange kyeinamiza kigemye enaku omuntu okuba nti n'embita yene yakola senior citizen yali nungi ebiwandiiko ngiro obibona kwali kwenda grade 3 bamufeze bamutwere ku sente uyo bamugemye titwidi binayirira. Aye ali kulira maziga ali kwegayira yunebu emusoni aba poliisi abamusoni yunebu emulingemu emalega muleka kubayikiriza omusango nga yagukola era abayira ibyango obusasi bamusindikira ku WhatsApp. Aye bamubuziza abumuga akoye mbali side da kabale mbalaleyo bamusindikiranga ku WhatsApp. Ayenze kyendidi ate kuoba amwidi ndide banamuta kuoninga era adako bomuntu oyo abaire amusindikira ebintu ebyo okugabira amasomero. Mukubiriza aba amasomero musomese baana muve ku kuyibira ebibuuzo kuba omwana omuyibira ebibuuzo nga kino ebijjo okuyira tibye bajjo kusindika ku isomero. Ekyo kirireteranga abaana baife okugwa. Kale ensonga eyo nebaire mwerosi yange eya Munyagera zone mu Bulenge Town Council. Nkanze ino kyembaire mwidi ekigambo yasomako emisomo gya lema
n'amanya nti andowooza gy'alema n'okwira mu kwegemenkeza ku byuma era mbaire ndidi ng'ali mu byabusuubuzi aye kingemisa enako okujja obona olwaleero nti abaire yenigira mu bufere bwako kuba baana kubaga busasi kuba bisa ng'agemagaine n'abamulimba nti ba UNEB bali Kyambogo aye nga bafere aye omuvuka tabalina buzibu nti oba buno nzibwe mbaire mwidi era n'abaire ali wasongaage. Okay. Jangu bilangu. Oye ndi mwe mukubana byo nawere. Iranga ngenda gamba As a support staff or as a Ndokugamba amazima. tokwasa kukora ibintu wetinye computer. Madam, we need to recover the computer. I don't have it. Sino Yanus. Yeah. BSU. In the BSU. Naye uyiza asese. These last 2 months. Akolia kajena kwa mukaga kuku. Ate omukwa mushanjwawo n'omukwa munani. Mukagenda uno mukafeina afo. Nyokulinga kantu kwaje takamanya nkisola. So ori akana korana sarode. Kuyarjiro watanda kukoraho ko. So chuma sobe no korra online. Abantu clients wawe utakubamanya. Embe ntabamanya. Okay. Group. That's how we go to the other one. That's how we go. Now, you are telling the person in the morning, the very morning that we arrested. Atega byonna ensonga yankwasizza naguza oli layini oba baagimubbako wadde baagimubbako simanyi ebyange si kulwadde agomba Watunda layini. nze yatunda layini Oli mutunzi wa layini. nagiwandiisa bawandiisa layini buzibuzi bwe bwankwata musimu yange egudde mu mazzi n'enjibuza oli simanyi gwe yagiwa oba ani ensonga enkwasizza kiza kuba n'obawandiika ku makulu Nga bakukwata bakugambye kiki ekyakukwasizza? Kutunda layini oba? si kutunda layini kyankwatisizza ono eyampaddeyo n'aŋŋamba oli eyanguza layini nemugamba nange simuwakanye nze yagimuguza naye ati we yagiteeka owe simanyi kikyosaba abantu Akatambi ake millions 2 kati. And they should not drag it into bad issues. But where do you get that card of State House? The card? That was the question first. The person knows. Ngotisa Sikubatiisa naye omuntu wakusanga wali ng'omuwa kino ekintu n'omugamba ne office ya president ntimanyi he develops what? The confidence. So obadde okozesa card okusembeza ba customers be n'okubateeka mu confidence bweki anti nga baliba bagirabako nze mbadde mulimba buli just fooling him. Okay, I may use that bad language, but he was just fooling him. Conning. That one. Which one? Conning. Right? Omulimu gw'omukola mwenna mugutegeera kati.
Koni. Njagala mwegatte. Tulina amanya tugamanyi. Okay. If the Mention This them one has in already camera. mentioned. Sasa nsobola eri ogenda This one has mentioned some people who nobody work with. About I had about 5. You tell Who I have ever given these things, they are not working anywhere. Secondly, the people I have given like Redeti, like Ogret, like Amanya, like Ameso, those things are not real. So you should avoid them. And those who are trying to say they can teach the exams for the students of the level, they should forget about that because it is impossible. China